Watandikiddewo da nga musukwa. How are you doing? It's a beautiful morning. Omugugwako biru ku biru mabanja ku mabanja kusasula mbudde mwanguwe mwasuze mutya. President mwasuze otya bulungi ntimanze bunnewanitse omwaka gudduka bulala kati gobadde oyagala kukola gutalayo omwaka ogudde mabega era guyina kugenda mu maaso omwaka okuva January okutuuka May eringa emmotoka erinnya olusozi awo mu June July ebeera waggulu kuto kati August ebekkirira paka kakati ebyomukulu kusaba bitungotungo enkuba etonnya tugenda mu enseenene zijja ebinyonyi ebiziranga binaatera okujja kyokka bino kale bwewuunye ebinyonyi biranga enseenene naye nakula ne mmanya nti ebinyonyi ebyo biba bidduka eri wali obunnyogovu mu bazungu nga bijja eno kati olw'okuba bijja mu butiti ng'eri wali obutiti ng'eno walungi kaakati n'enseenene ate time zijja ne bibanga biranga nseenene naye nga psychologically and geographically n'ebirala kiyinza oba si kyekyo kati fetwa eggulo nyina kye nalabye kye nalina ensonga ndabira edda bituufu si bituufu kale bwekito naye nga si nnyo kyabaddenga Bajjo versus Prime Minister Nabbanja stroke Balamu nti why the verse kubanga baga nti kati Bajja agenda kwogera ki eri Prime Minister ayogera atya nga ne Balamu ali awo Minister babadde ku moves era olukiiko lwabadde ebya leisure events hospitality course Bajjo lyasoma be baategese ebyo kati Balamu nga minisita w'abaana bavubuka ate naye nga Ssaabavvulu ng'alina okubaawo kuba course eyo egwa mu bintu bye nga Ssaabavvulu kale line somehow there is connection ogambye Bajjo akola course kati Bajjo eyo gyejogedde kati Bajjo ono nga batuuka Prime Minister Balamu first of all engoye ziri yazireka ayambalira ddala suuti Bajjo yayambadde suuti ng'avuganya Balamu bali abantu bakyuka ebyo ne tubiwummuza kati ono jjukira Bajjo mutegesi wa bivu kati asomera ddala ate bya bivulu naye banensi ekyuka ne koosi eri mu bivulu n'ebeera ku university eso giraba abaali bagamba nti muddiddi wa musiru ddala ddala munnaye mugezi ddala ddala bw'oba wakanabuuza Bobi Wine gy'amutuusizza yasomye muddiddi mu kusooka Makerere naye kati raba Bakatolo Bwama Abbe Mukiibi John Segawa Mariam Ndagire MDD kati ne bafuuka b'amaanyi it's talent omwana asoma lo n'atabulwa n'asoma medicine nga talina plan kati bano ne basoma bino ne bakola ki ne bagenda mwana asamba omupiira mukkirize ayimbe n'ebirala ekyabadde nga bw'olaba Bajjo kaakati obuzibu obwagguse bukka alina okwogera ayite Nabbanja bayite Bala speeching eri mu Kimuluzongo mu Luganda awe wavudde obuzibu otyogendawo nnyo Bajjo yayogedde Katikkiro Nabbanja n'atukomuga wayi ebintu bye nayogera guli mu bimalawo ng'oluzungu lutabuse guli mu bimalawo nze nayogera ki kati ono Balamu n'asala amagezi Bajjo yogera Luzungu bisobola mbeera ebitono bweyayogedde Oluzungu ne bifunda kati byafunse Bajjo naganenja kwogera Luganda abantu bakoba enduulu n'ayirimula Oluganda Nabbanja yagenze okulaba Bajjo amutwalaganya akanyo Bajjo yagambye nze nali mukama wa Nabbanja nti Nabbanja nga mukozi wa Bajjo Prime Minister yakwata akasi nagaalimba n'agamba oyo nze namuwanga ssente Bajjo n'agamba wabeeranga ewammwe eri ewayima ng'otegeka ebivulu nga nze ndeeta abayimbi okitegera kati oli nagati wali bulooka bane ekyabadda abaana banyumiddwa mukolo gwanyumye twavuddewo wiina gwogenda mwerabira olwa Balamu Bajjo yagambye nti okusomako kye kuyamba bw'oba osomye omuntu oba n'obutakkaanya naye naye ng'ate mukkaanya naye nga temukkaanya but you agree to disagree okitegera kwera osoma embeera ekyukamu otandika okulisoninga bulungi kuba luli nalabanga Balamu nga mpulira muvuma bisaati kati sikkaanya naye ate ndaba alulizonebo kwe kusoma kyekukola ki naye kye nalabye atandise ajja kukkakkana nga takyali humorous nga takyayogera nnyo era abantu baagaye Bajjo tugenda mufiirwa bw'asomye agenda kuba
arizoninga nnyo asooka nalowooza nga takyasanyusa bantu kaakati omukolo awo ennyini Dennis awo ebyo byobaddeko otandika olabe yatuuka atya Makerere bulijjo yasoma Bajjo yali yasoma nga si wa diguli kati nga 6 yagimala ye okay yagenda ku kabebekulu ekisesa era nakano kankanye Bajjo prime minister bwe yadda ayogera yagenda bannanga ate ono ye yampise wano Bajjo yamuyise nti wadde namuga naye kati ekizibu kyayina yagana okujjamu enalo Bajjo yawulidde ng'aba musobozi kolagana nawe kitegeeza nti ndiki nze nakuyise nga mukwano gwange bwe twazirundanga eri okitegeera bwe bityo byagenda naye wabula twafudde se denezikabituwa tubiwulire. Decide for me the language I have to use. Luganda? Do you understand Luganda, all of you? How many understand Luganda here? I'm very lucky. I've been shaking, asking myself, how can I speak English in this congregation? First and foremost, this day will be historical. To invite one of the biggest women in Uganda, and now she's international. She has just won an award, UN, is it United Nations? And she's an example to many. Hey, am I speaking right English? So I'm very happy to see her today, plus my colleague, my brother Balam, twine entalo nyingi naye tuli ba Luganda. Ate bw'ojja ku ssomero empisa zikyuka. Era kyesoose okuyiga ku university. Empisa kintu kikulu. Bana abayizi mube n'empisa. You have to be civilized. Bw'osanga omuntu gw'otokkaanya naye, tokiraga mu public, olina okubanga okikweka ku mutima. Tulina wano ebyobufuzi ebyekyana ekito, Balamu waba w'NRM, nina omulaga obukyayi, si bwe kiri. We have to, English, we have to be civilized, please. I'm very lucky to be a student of MOBS. It was my dream. And the reason why I'm here, we were competing with Bebe Cool. We made, kanchogere mu Luganda kino bakitegeere. Twali just starting amulundi gumwe Makerere. N'agenda ku makiwa entry nga manyi sina biwandiiko. Naye nga Bebe Cool ngenda kulagako nti nasoma. I told him that I'm going to show you that I'm a learned friend. After reaching Makerere, I submitted my papers. You know, Makerere is the best university. There is some things I'm speaking these days that an admission letter for Makerere University better than degree for other institutions is. And people, they are misquoting me. The fact is, getting an admission is Makerere's tug of war. I hope you are with me what I'm telling you now. It's a tug of war. This university is very systematically arranged. We have just done our coursework recently. Omukazi yantunuulira kanjogere muga, if I see you copying, you go out. Imagine, I've spent 15 years in Sina Chemani. And let me take this opportunity to thank all the lecturers of this institution. They are so professional. At the moment, I can balance the balance sheet. I know bank reconciliation. Actually, I'm starting MOBS lecturers. Because I got 9 in accounts. That's S4. And the A-level, na manyite accounts biroto but mumanyi nyo kusinga ne Balamu. You can test me bamba mwakana. He vomited, you know. And then since that time we became friends. By the way, she's very powerful. Yanko atamatai ngo mubbi police yatuyamba. She's a very powerful woman. Mumanyi even in the mental. But you have never been my boss. But even my boss is only one Museveni Yoweri Kaguta. Like honorable, but I was giving you money. Someone who gives you money is the boss. According to business law study here. That one is also a lie. I hired these musicians. And you know he's always Kayungi, what I'm talking about. He's a middleman. So because I had hired those musicians, you know, that time we used to have, which group did you come with? By then it was David Lutalo, Chameleon. Yes, those people. So he came as a middleman. So a middleman, I have paid for the musicians.
Are you the one who gave me the money to pay? Okay, remember, it was a light moment. Okay. When I wanted you to know, you also have to know where we come from as human beings. True. Omwengo bisera bakuyitange mandre. Mandre ni yajuliako. Omulwako kintu kimu bajjo. Getting focused. I'm focused now. That's why I'm here. Knowing which party to support. Me, I'm people power. Mani gabantu galaba honorable. No, people power is not a party. It's a movement. Knowing, you know, you can project some of these things. You just need to know. You just need to know how, where. Now that you have got this degree, I request that you get more focused and know which button to press. The future will be the limit. Amen. Thank you, Right Honorable. Mbadde mbagamba abayizi mwenna abali wano. Lwaki njogera namwe abayizi? But forgive me for today only. I've just spent here, haven't been fluent enough to present English. So, Honorable Minister, I'm doing an exam. So, my fellow students, that's why to be focused. Let us love our cause. I'm an example of this course and I will market it everywhere. Yo no munango olusungu muluwulidde. Olusungu lukyuseemu nno ma kirungi. Wayite. N'omusajja bamunyiigira. Bajjo. Tosobola kunyiigira. Kuba wakanyiiga ng'akusisa. Abo be basajja abatuufu ab'okufumbirwa. Kozera omusajja afumbirwa bufumbirwa. Kale. Abeera kusesa buli kintu akitwalanga ize. Eka nolo omusajja ndabitira muzibu nga Abitex. Alabika amakage ga mateeka. N'okulangira nga kwatadde. Ayinza obutakulangira. Atalangira. Abitex talangira. Teyamulangira gundi. Ani. Alete Serena teyali mukazi we. Byali bya business. Naye wakuba yalabika bwe mukanya notakikola akufiirako. Kati bajje mukanya notakikola. Era aseka busesi. Omukulu oyo katumumbe mu bajjo nga summarizinga byabadde agamba ne byaliko n'engeri gyakyusa obulamu bwe ne suuti ey'ebbeeyi nga tetunaako nga ambadde suuti bweti wadde yali ya miliyoni 8 lwakuba abaana bambi basoma nabo ate abali waggulu nnyo mu buli kimu.